How are you, sir? What's your name? From Kashari. Okay, let's come and actually speak to you guys. Yes. What is making you to be very excited? I'm so excited because I've never seen Bobi myself. And I hope it's gonna be our I would like to ask you something. Yes. What is causing this excitement? Are you excited because of Bobi the musician or Bobi the presidential candidate now? Bobi the presidential candidate in life. I'm supporting me. I would like to ask you, yes, why do you love this part?
Let us settle in. Abanyamakuru tubasanga ke mwaro bakakikache ni mgache haro bakakikache abantu abana benda kula president wa barukurataho. Now for one space, let us have the singing of the national anthem. Anthem. Thank you. Now let us all please give the president the ambience to enjoy the function. Let the journalists have where to stage. DJ, no, please. Thank you. Let us have the media please first of all settle in. We are now going to have a prayer. We are going to have now a prayer, and it is going to be led by Mpaka, if he's around. Come and lead us in a word of prayer. Yes, please. Okay. All protocol fully observed. We are going to have a prayer, a very powerful prayer, a people power prayer. And before I pray, I want to allude to something in the Bible. In the book of Samuel, there was a man who had been anointed to lead the nation, but the anointing of leadership was taken away from him. And a young man was anointed. And for a long time, the young man was opposed. But the anointing of leadership was not on the other man. The anointing of leadership was on this other man. So I want to tell the congregation here that here we have His Excellency Robert Chagulanyi Sentamu, a man with anointing to lead in such a season. And alluding to that scripture in the Bible, because the word of God is the power behind every prayer. We are going to say a prayer to establish that in our season and in our very own generation. So let us lift our right fist, all of us, and we are going to pray in power. Lord, in the name of Jesus, we want to thank you for this function. Under the anointing, we thank you for the leader you have given us, the leader of our generation, the leader of our season. We thank you for his being here, and we commit this function into your hands. We pray that it will be a success. We pray that you will give us good news. In everything we do, we will succeed. And come as we open the campaign, as we go to combat for votes, it will all be a success. We thank you for the support. We thank you for the people that are running everywhere. We pray that success will be ours. Everything will be for the joy. Everything will be for the success. We commit our leader into your hands. May you guide his footsteps. The word says that the footsteps of a good man are ordered by the Lord. May you order his footsteps. May you bring him to places that he has never even believed. Mukama nchaba omuhereze amazitamu kwebembera abantu bona bamukunde bona malaze ensi mwakire abakazi bamwakire abashaija bamwakire eminyeete mwakire abagusu bamwakire ntulagira ensi y'omwoyo okwakira Robert Chagulanyi Sentamu ekyekacheka mu disitulikiti ey'Embarara embeera mu kisaawe kino olunaku olwaleero aba National Unity Platform basobodde okuba nga bakkirizibwa okutongoza manifesto
okujja okutuuka ku abantu batonotono naye olw'okuba nti nno abantu bangi ekibiina kiri kyolengera ekyambuse waggulu kiwaguza ne kiyita ku b'ebyokwerinda ne basobola okuba nga bayingira mu kisaawe muno okusobola okubeerawo nga abajulizi nga ekibiina kyabwe ki National Unity Platform kitongoza manifesto akawungeza ak'olunaku olwaleero. Embeera okutuuka wano okuva mu disitulikiti ey'Entungamo gye twasuze kusobola okugamba nti tebadde nnyangu nnyo, emisanvu gibadde mingi nnyo era Kyagulanyi takkiriziddwa kuba nga ayita mu kibuga eky'Embarara wakati. Bamukibiriza emabbali g'ekibuga ne bamutambuza okumutuusa wano ng'obwedda bw'ogoberera embeera ebadde egenda mu maaso. Tusobola okutegeeza nti wadde nga yayise bali wa kibuga, abantu bo babadde bangi ddala, obwedda buli kabuga koolaba oba ekyalo kyonna abantu babadde bamulindiridde ku makubo, bangi nga bamuwubirako ate abalala nga bagezaako okwetegereza embeera nga bwe badde egenda mu maaso. Tusobola okutegeeza nti mu kaseera kano nga bw'olaba abantu abawaguza bangi nnyo era tulaba abamu ku bantu abaliwo wali ye mubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu atudde ne mukyala we Bobi Etungo Kyagulanyi era bagenda maaso n'okuba nti nno baanirizibwako ku bantu ab'enjawulo. Amuddiridde ku mukolo gw'esayidi eno ye mumyuka wa Robert Kyagulanyi Ssentamu wano mu Buganda ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ate nga adiriddwa mumyuka ebitundu ebya Western bino byennyini bye tulimu. Sayidi wali adiriddwa mumyuka owe mu bitundu ebyamambuka Dr. Lina Zedriga agattako mumyuka mu bitundu ebya Eastern omubaka John Baptist Nambeshe. Nga bw'olaba sayidi eno ye mubaka Francis Zaake Butebi ate ono ye mwogezi wa National Unity Platform ayagala okuba nga agenda mu palamenti mu Nakawa West Joe Ssenyonyi. Ono ye mbaka Hajati Aisha ayagala kubanga naye agenda mu palamenti mu bitundu eby'Ebutambala ye mbaka omukyala ate nga sayidi eno ye Nabila Nagayise Mpala yegwanyiza entebe ey'obwa road mayor.